Omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bigambo by'Omutanda byatisse bannayuganda mu bubaka bwe bw'akoze ku matikkira ge aw'omulundi ogwa 28 asimbye essira ku kulaba nga ebya Buganda bigiddira ebyo ebikyalemeddwa n'okulwanirira ettaka eryo lye baagala okujja ku Buganda erya Mayiro. Pulezidenti w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu omulonde asimbye nnyo essira ku kigambo omukulu kyagambye nti okulwanirira ebintu bya Buganda twali tulina okulwanyisa ne tuggyawo bwannakyemalira ekyo ekyalema. Singa twalwana ne tuggyawo bwannakyemalira kyandibadde kiyamba nnyo okulwanirira ebya Buganda ebyasigalira n'okutaasa ebyo ebikyaliwo bye baagala okusaanyaawo mu ngeri ey'obukuusa n'obukumpanya. Omutanda afunidde obukulembeze obutagoberera mateeka na kussa kitiibwa mu ddembe ly'obuntu era n'atukubiriza obutakoowa okutuusa nga tutuuse ku mazima n'obwenkanya. N'atusaba tukwatire wamu tulwanirire ebya Buganda ebyo bye tulaba nti bigenda ssaawa yonna. Bobi Wine byasinze okusimbako essira ku bigambo byayogedde eri eggwanga byabisimbyeko nnyo essira kubanga naye lwe lugendo lwe olwamuyingiza ebyobufuzi kulwanirira bannayuganda n'eddembe lyabwe okulaba nga libaddira n'okulwanyisa obwannakyemalira okulaba nga ensi efuna obwenkanya mu bukulembeze obw'emirembe okulaba nga waddawo enfuga ey'obuntu bulamu so okufugira ku mudumu gw'emmundu nga n'oyo gwe batalonze asobola okwerangirira nga omukulembeze olw'ensonga y'okuba nti alina emmundu. Kyagulanyi Ssentamu ebyo byasinze okunokolamu mu bigambo by'omutanda waffe Leonard Muwenda Mutebi II bw'abadde ng'akuza amatikkira ge ag'emyaka 28 eri Enkoni mu Buddu gy'agakulizza. Bannabuddu nno bano baamulaze essanyu ne basanyuka nnyo okulaba nti asiimye amatikkira gano agakulize mu kitundu kyabwe oba mu ssaza lyabwe ery'e Buddu. Wabula kimanyikiddwa nnyo nti bannamasaka bo okuva edda n'edda balwanyi nga balwanirira ebyabwe era be bamu ku bazimba olubiri luno Kabaka mwabadde mwakoledde omukolo guno. Baaliwo nnyo, baali basaale okulaba nga olubiri luno luliyimirirawo ku lw'obwakabaka bwa Buganda nga bagamba bakooye okubeera nga bajja Kampala buli kadde okulaba ku kabaka waabwe. Ne basiima ne beekolamu omulimu ne bazimba olubiri luno gaggadde olwatwalira ddala emyaka egiwera 5 miramba nga baluzimba okulaba nga balutuusa welutuusa oluli olwaleero. Luno nno olubiri lwenjogerako si lupya, luweza emyaka 76 gye lumazeewo nga weeruli. Ssaabasajja mu bigambo bye yasiima n'agamba amatikkira gange ag'emyaka 28 kangakulize mu lubiri lwange olw'e Buddu. Bannamasaka bwe beewaayo ne banzimbira ku maanyi gaabwe nga tekuli wadde ekikumi ekivudde mu nsawo ya Buganda wabula nga bakwata mu nsawo zaabwe ne baluyimirizaawo. Kati nno Bobi Wine asanyukidde nnyo ebigambo bino okulaba nti n'Omutanda akimanyi lwatu nti obwannakyemalira obukudde ejjembe mu ggwanga Uganda bwe bulemesezza enkulaakulana mu Buganda. Akimanyi bulungi nti enfuga embi ey'abamusibira mu bbwa yegaanye bannayuganda okukulaakulana n'okubaako we batuuka mu buli mbeera era n'asaba ebya Buganda bigiddizibwe. N'agamba ensonga zigenda kukwatibwa nga za bukkakkamu kuteesaganya okukwatira wamu n'omukwano omungi okulaba nga ebyaffe bituddira. Katusuubire nti gwekikwatako awulidde ebigambo bino ate si kukoma kubiwulira wabula katusuubire nti anaabiteeka ne mu nkola azze ebya Buganda nga Kabaka bw'asabye. Talagidde asabye busabi naye ng'ate bwe kinaba kyetaagisa bannayuganda okutwaliza wamu banyiivu olw'ebyo ebikolwa ebituusibwa ku Kabaka. Bamusoomooza tayanukula talwana naye kasitaba ekigenda okubajja mu mbeera n'obasiikuula emitima singa bageza ne bakwata ku ttaka erya Mayiro nga bwe beesomye ekyo manyi kigenda kunyiiza abannayuganda bonna okutwaliza awamu nga tekisoodde Muganda n'atali kubanga bazze balaba ebintu ebikolebwa ku Kabaka. Omanyi okulumba omuntu nga takwanukula n'okuba omuntu ejjinja n'atakuddiza enkya n'omusanga n'omukuba ensambaggere n'atakuddiza luli n'omukola buli kyoyagala nga takuddiza bannaaye n'abalabi batuuka ne bagamba naye ono yeeyita ki akyokooza omuntu nga tamwanukula kikyamunoonyaako. Kati nno omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo bino bimuwadde akamwenyumwenyu ku matama
okulaba nti ensonga zalwanirira ate ne Ssaabasajja akiraba nti ze zigenda okuyamba Buganda okudda ku ntikko, ne Uganda yina okutwaliza awamu okutuukiriza ebiruubirirwa byayo. Bw'avudde awo n'ayozayoza omutanda olw'okutuuka ku matikkira ge ag'emyaka 28 ng'agamba Ssaabasajja Kabaka nkuyozaayoza wamu n'abantu ba Buganda bonna olw'okutuuka ku matikkira ag'emyaka 28. Twebaza Katonda olw'obulamu bw'akuwadde n'okukusomosa ebizibu n'okusoomoozebwa byonna by'ozooyitamu era by'okyayitamu. Tusaba Mukama akukuume owangaale ng'olamula Obuganda. Wangaala Ayi Ssaabasajja Kabaka. Oyo ye mukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu, bwe bubaka bw'awadde omutanda obw'okutuuka ku matikkira ge ag'emyaka 28. Naffe tufundikira nga tugamba nti wangaala Ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.